Ebya Palaso ne Alien Skin bizzeemu olutalo ekikonde kinyose. Palasa bizzeemu neera akatambi kengenda okubeera nga nkuzanyira buterevu ninga nkusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video gena maaso bwotyo biringa ogiraikinga. Oli najja nga tamanyi na kuyimba yadde ekigambo ebagamba ye number 1 okubanga wa side eno obeno ne oli najja nga tamanyi na kuyimba yadde ekigambo ebagamba ye number 1 okubanga wa side eno obeno nibifuuka ebintu bitakyalina ki tulina okutegeera when it's time for what notegeera noga kati it's time for this kati ekyo kiwedde kati saawa ya entertainment no yo stress wa politics gwe tulina omungi entertainment asobola omukendeezaako so tulikirawo bitabula oba endongo yentono buno obudde ate nga computer zeyongera obungi ne ba producer imagine ndiye mulimu ekitono studio 10 kati ndongo tesobola kuba ntono ndongo weri ne bazita atya n'empenda emikutu kwesobola oyita nagyo mingi kati naye obuzibu abantu balina okwawula politics olaba Jamaica Jamaica mu Uganda temunalaba ku politics. Jamaica balina political parties ruling party n'endala njerabidde banaye bakubagana bayomba paka Bob Marley yavaayo n'agamba nti bannange buli kintu n'essaawa yakyo buli kimu kirina time yakyo gwe kati manya budde ki so ndowooza structure bazitereza abayimbi bajjalekerawo okuddamu ebyo then n'abantu bategeere nti bino bitone bwe mutuuka nga Uganda Cranes egenda sambo bono waawe essaawa y'akapiira tetuyinza ate kwagala nnyo kintu kimu kusinga bwe twagala ggwanga lyaffe ontegedde mu byonna ebiri mu Uganda temuli kisinga Uganda bulungi kati kitugasa okubeera nga byonna bitwagala opereza tubitereeza nga Uganda egenda ki maaso ng'ebintu ebigitwala mu maaso nga entertainment anti ati olaba ozibu ekino challenge we are facing because tuli mu ggwanga lyatu Uganda biri mitendera eri abantu abali obulungi n'abantu abali obubi naye ate abantu bano abali obubi bajjuka luli challenge nga mu abayimbi bano abantu abanyigirizibwanga of course bo baali basobba nga tebalina nnyo ddoboozi lisobola kutuusa bubaka bwabwe eri abo bekikwatako. Oli najja nga tamanyi na kuyimba yadde ekigambo ebagamba ye number 1 okubanga wa side eno obeno buterevu nnyo oyo nno ye mukulu Palaso kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga omwewulirira kwagambye nti oli najja nga tasobola wadde okuyimba ekigambo ne bamuwa obwa number 1 ne batandika omuwaana nti ye number 1 statement eyo abaana abafango ne batandise okubeera nga batabukira Palaso nti yalumbye Alien Skin mweyo statement jova okulabika nga ate mwana tu wewulirira kera abaana banyiivu Uncle Palaso bazzeemu okubeera nga bamusabula bubi nnyo ate bwe tweyongerayo kyo ekigudde kwajaluna mubiru kibadde kika nnyo akatambi ngenda kubeera nga nkakulaga bamusabudde bubi nnyo nga bw'okiwulira kankwe katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso subscribinga likinga video nawe atanaba Haruna Kitoko okujja kufunisa abana babendi embuto nozeegana ne webaka ku baana abato nobazaalamu nobeegana Haruna Kitoke okujja kukozesa abakozi n'ogaana basasula ne balwalira ku mirimu n'ogaana wadde okubawaayo medical allowance kiki kyoyamba Munnayuganda nkulabye okaaba Dani nga tannafa yatugamba teri muntu gwe yemunya ku nsinga gwe abantu babiri at least mwe amanya gamwe you know we have those names era ne bu video nenda bullet ku video eddako mugeza ne omanyi mwekaza yagamba talabangako muntu munanfusinga bwe kati obadde okaaba mbuno ki wakafa olumbe enjala nekusogga mwabadde mwe ndabye Mary Bata yenanga akaba anire abadde wekalya kingo musajja yafiridde gulu muloji nga agenze kusabiriza n'okaaba omutima gunaatera okuva mukamwa paka mu munyo ng'okaaba naye omugenzi nga atannafa yajja n'agamba abantu benewunja bannange mu nseno Mary Bata n'agamba Mary Bata tasobola wadde okunkubirako okuŋŋamba mbu nno Dawudi oli otya nga yenze yamuwandikira n'oluyimba olwamuleeta disappointment kati Mary Bata okaabira ki
omusajja natuuka okufiira mu loogi ng'obulwadde bumuluma naye nga temusobola kwekuŋŋaanya ng'abayimbi mu muyambe kati mukaaba mbu tubagambe tutya nti munnange guma nti mwalumiddwa mutereevu nnyo oyo nno ye mukyala Ssenga Acid kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga omwewulirirako nno kyakoze Ajaruna Mubiru nga kwogase ne Mary Bata bonna abayodde Kakota n'abasabula n'abasawali abavunaana musango ki omusango abavunaana gwa butabeererawo mukwano gwabwe Daudi Mugema ng'akyali mulamu kyokka n'amala okufa ne bavaayo ne balaga nti banyoleddwa nnyo nga bw'okiwulira gwe ng'omulabi nkusaba ogende mu comment section manya akakyala kano ka Ssenga Acid olumu kale kakisussaamu kamanyi okuleeta kalebule era olumu bamanyi n'okukawooninga okwo ku social media era ne deputy speaker ndowooza emboozi eyo mugijjukiranga n'empaka kati deputy speaker ali mu kulwana kulaba nga akadipootinga kajje kabeere nga kabitebya olw'okumusalako omugambo ne ku luno yandibanga munnanga ate mu byayogedde mutuufu nkusaba ogende mu comment section obeere nga otubuulira ddala Ssenga Acid leero alina pointi tuwe ndowoozayo buterevu wansi awo mu comment section kwakyasinza okubeera nga asimbako essira kyekyokubeera nti abayimbi omuyimbi munnaabwe waabeera nga ali mu mbeera ey'okusaba obuyambi mu mbeera ey'okusabiriza tugeze nga ekirwadde kimulumbye nga kikambwe nnyo tebamubeererawo naye ate bw'amala okufa bonna ne balyoka beeyiwa mu lumbe ne batandika okwessaawo nga babadde bamubeererawo kwegamba ne bajja mu bungi naye nga wali ng'obulwadde butabuse kale nga waliwo ne chances ez'okubeera ng'awona singa akasente kaba kafunyise ak'obujjanjabi ayinza okuwona naye ne batasobola kubeera nga basonda akasente ako kwegamba mu bufunze ne beewamba naye omuntu bw'amala okufa ate ne balyoka bajja mu bungi ne beefuula nti bulijjo buli omu abadde afaayo ekyo nno tekiri mu bayimbi bokka wabula kiri mu bantu mu nsi yonna abantu simanyi lwaki baagala nnyo emirambo abantu baagala nnyo abantu abafudde naye wano obeera mu mbeera ey'okulwala ng'opookya ng'onoonya buyambi onoonya bujjanjabi bakubeererewo buli omu abeera mu kwebuzaabuza buli omu tasobola kukubeererawo tasobola kukuyamba naye ate bw'omala okufa ne balyoka ate beeyiwa mu lumbe mu bungi nga bonna balaga banyoleddwa so yebadde poyinti ya Ssenga Acid ng'agamba nti ekyamazima abayimbi mbu tebaabeererawo Daudi Mugema lwakuba mu bamu ku baamenye nga mwe muli n'omwami Aruna Mubiru oyo yamuwaayirizaamuko kubanga obutambi ffenna twabulaba ng'omwami Daudi Mugema ali n'Aruna Mubiru era bambi yamuwaayo kasente kasobole okubeera nga kamuyambako ate mu kubeera nga ajjanjabwa so ekyo ekya Aruna Mubiru yandibanga awaayirizaamu kubanga ye Aruna Mubiru yabeererawo Daudi Mugema nga tanaba kulabika nga ate mwanatu afa naye wekidda ku bayimbi abalala bo ekyamazima tebamubeererawo n'ate mu kuziika baasitukiddemu mu bungi n'ogamba kale singa bwe batyo bwe baasituka ng'omusajja ali mu kusaba obuyambi osanga teyandifudde kubanga akasente kandisondeddwa era omukulu n'abeera nga ate bw'atyo afuna obujjanjabi yo embeera bw'etyo bw'eri sides eyo nkusaba ogende mu comment section obeere nga ombuulira ddala Ssenga Acid ku luno alina poyinti oba neera byakusabuka nga bulijjo byakola tuterewo endowoozayo buterevu wansi awo mu comment section ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba osubscribinga atanaba nawe atanalikinga video gena maaso bwoti ate oberenga ogirayikinga itira mu comment section oberenga onterawo endowoozayo nawe alina kyonna kyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga okiyisa wansi awo buterevu mu comment section kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba